Kakati ekibuuzo ekisooka mukama wange. Yes. Tulaba ebintu bingi we tuzze wano. Ebintu bino bifuna otya? Gw'obikola, obigula, babikuleetera. Ebintu ebikadde bingi bye tulaba wano. Obifuna otya gwe? Oli collector? Kyenyiza okugamba. Yes, sebo. Wenajja mu kisaawe ndina ebintu bye nasooka okutunuulira. Twalowooza nti ebintu bino ebikadde tugenda bisanga ku National Museum. Yes, sebo. Obanga birina ebifo ebiri gazetted okubeera nga bitereka ebintu byaffe. National Museum wano wetusuubira nti buli kikadde wekirina okubeera. Naye zino teepu ogenda tozisangayo. Yes, sebo. Amayinja lwe nasemba otegeera gaaliyo nga 8. Kale nze olw'okwagala nkuume ekintu kyeneenyumirizaamu kwe kutandika okubeera nga ngenda nga mbikuŋŋaanya. Ebintu bino bikuŋŋaanyiriza ebbanga ki? Emyaka 10. Emyaka 10 byo bingi biwera. Byakadongo kamu yekka oba waliwo ne generals endala? Kati zino tapes nazaawula. Wano woolaba wano okudda wano awo waliwo kadongo kamu. Yes, sebo. Kati okudda wano wenkutte ezo ze z'abavubuka eza bandi. Kati wali awo we wali ez'abavubuka President Chameleone ba Bebe Cool regime eyo bana abakuba zino ezikola ki eziriko. Kati wali era waliwo kadongo kamu omulala. Kati wali ne wabeerawo eza amadiini. Mulimu ez'abasiraamu, mulimu ez'abalokole, mulimu ez'abakatoliki, ez'abadiventi n'ezaffe ez'obuwangwa. Teepu zino otundako? Singa oba onkutte bulungi. So omuntu waba yalizeetaaze asobola okujja n'omuguzaako? Asobola okujja n'emuguza naye nziseera. Remember, lwaki oziseera era oziseera nti kyentadde ekivudde wano ne kigenda tekidda. Kubanga tetukyalina gundi makolero agazifulumya. Yes, sebo. Nti kati oli ayinza okujja nga oba anoonya olutambi luno. Ndowooza gwe gubadde omulundi gwe ogusooka n'okufumiitiriza nti omusajja ono osobola n'okulaba ku kifaananyi kyenze. Kati okutuma teepu ya Edward Kakembo ekyamazima oyinza okuginoonya Uganda yonna n'otakola ki? N'otagisanga. Kati eno teepu ogiraba omuzeeyi Jamadda Ziwa yagigulanga 9 Ogwokuna 1994. Kati era eno yava eyo waba Sweet Dala. So kakati ekibuuzo ekirala muzeeyi, katugeze omuntu alina teepu zino ewuwe ng'ayali agadde ozigguza era naawe ozigula? Nange nzigula era yengeriyo gye ngenze nga nzikuŋŋaanyaamu. Ngenze ndowooza kyayinza ogamba manyi tetuffe we don't have credit. Manager Kizito Godfrey ono yakavaayo mawulire juzi yampa teepu zaali 400. Manager Kizito kubanga we yabeera mu kabula kulabako Gita Singers nga we baba nga bali off safari yalina library ye Akamoka nga ina library. Kati ebintu ebyo byagenda nga bivaawo n'abiza ewaka era yantuukya n'angamba Mutabanyi ngenza okulaba nga omuntu asobola okukuuma ebintu bino ne bibeera nga bikyali biramu yeggwe era teyazinguza. Wabula yazimpa buwi ozitukuume mu 2019. Yesebo. Kakati ekibuuzo ekirala, omuntu waaba ne teepu ze nga ziri waka wuwe nga yali agadde okyusa ebiziriko entambi ezo zidde mu digito era osobola omuyambako? Yesebo. Ekyuma kino ekyo kyenkozesa okuzijja ku ntambi okuzizza mu digito. Toseera? Simanyi okuseera, kisinzira ku ye ekyabategeezeza kubanga teriwo ssente emala. Naye nga so kati omuntu ali eyo ng'alina teepu zino oba VHS oba nnene oba ntono ate amayinja? Amayinja ago sigakola. Togakola? Wabula ndina agakola. So kati omuntu yenna alina ebintu bye nga yalagadde obijjako oba oyina mbagayo kwanjulako oyagala kujja ku teepu kugende ku digito? Wooli awo eri wansi ejja ku video tapes ezo okuziza mu gundi MP4 MPEG biki n'ekikula kyonna ky'oba okoze eki
kyoba oyagadde. Yesebo. Wakuba kisinzirira tape ngijirako wakati w'omutwalo n'ogumu ekitundu. Tape compact. Yesebo. Kubanga eyo tegeera nti saawa namba nga tolina kyokola. Kubanga woba oli mu kudabinga eyo machine tolina kubeerako na mulimu mulala gwokola ki? Gwokola kubanga nti ne wogiraba oti olina okubeera attentive n'okuwuliriza. Yensonga lwaki nti banafe abamu owulira oluyimba luno baalusalako nga terunaggwayo so nga ku tepu lwali lukola ki? Oluyimba luno lutandikira makate ekiddongo tekyatandika kityo nga teyakola ki? Nga teyalumalaayo. Yesebo. Kaakati ndowooza kyetwogedde kimala. Ekibuuzo ekirala kyenjagala okubuuza. Kaponi omumanyi? Kaponi. Mutegeera. Omwami Swaziniga Kafeero yafunye balooya nga asuubira okuwaabira omuvubuka oyo Kaponi olw'okudabinga mu luyimba lwa taata we lwesaategedde. Ensonga eyo gimanyiko ki? Yazze mu luyimba ki? Kaponi alina oluyimba lwe Ojjanga n'ofa. Kati mwami Swaziniga Kafeero agamba nti oluyimba olwo yalugye mu ebirowoozo byanteererako galenzimu endowooza nti yazanyidde omwo okugjayo oluyimba olwo so agenda mutwala mu kooti. Ensonga eyo gyogerako ki? Kati ekikulu kiri kimu kyakukwata nyimba ezo bbiri n'oddamu n'oziwuliriza bulungi. Waliwo atazimanyi, atamanyi luli nga maybe amanyi luno. Kati gwe muwe ekifaananyi. Kati gwe atamanyi Ojjanga n'ofa genda ku YouTube channel yange. Teekamu Ojjanga n'ofa. Kaponi Yesu Kafeero. Then onoonye n'oluyimba Galenzimwe olwa Prince Job Kafeero ndooza lwa 2-3. Mpulira. Ku Dipo Nazigala. Onoomala okuwuliriza ennyimba ezo ojja kulaba nti kituufu yakoopye oba teyakoze eki? Teyakoopye. Naye mu mateeka agafuga music naddala copyright simanyi Prince Job Kafeero ennyimba ezo oba yali yawandiisa ennyimba ezo kubanga ojja otya okubeera nga gwe nannyini kiyiiyi ekyo olina okukeera n'ogenda ku URSB n'owandiisa document tuziwandiisa nga document n'ogiwandiisa nga document. Kati mulimu akalipo mu kubanga owandiisa document mpulira nti Kafeero wabanga yali yaziwandiisa kale waba teyawandiisa nga bano baswazi kubanga nawulira nti be ba administrators we mwali muwandiisa mwawandiisa ki? Mwa copywritinga ki? Mwawandiisa lyrics? Mwawandiisa mentors? Mulimu ebintu bingi byolina okugamba nti nze singa omuntu akola ekintu ekyefaananyiriza kino ekyo kibeera ki? Kibeera kyange. Kati mukyo balina kusooka kukulaga bo kye bagamba nti kyeki kyekyabwe. Kati gwe mu ndowoozayo olowooza Swaziniga Kafeero talina grounds kuwaabira Kaponi? Talina. Bw'aba mututte mu kooti olowooza omusango gugenda kuggwa gutya? Era Kaponi agenda kumaliriza nga aguwangudde. Kubanga oluyimba wooluwuliriza terulina code flow terina weekwataganira na luyimba lwa Galenzimwe nze lwemmanyi. I'll give you an example. Bano abasajja baali ba Jamaica Cautionis yakola oluyimba Amoto mu balonguzi najjana owolubina oluyimba olwo oba olumanyi ndutegeera. Kati woba owuliriza owolubina osobola okubeerawo n'owakana nti terwavuddemu olwa Cautionis kyali kirabikirawo. Waliwo oluyimba ani Roni oba ye Roni Mukunyo lwe yayimba naye nga oluyimba olwo yayoza oba mu muyambe baluyita Lwasamputu waliwo lwe yaddamu olw'e Rwanda ndutegedde. Yes nti kyekyo oyo ye muntu eyakoze eki eyayozeza ng'owulira lyrics lyrics zikola ki nga zituula. Tugidde ku His Excellency Bobi Wine oluyimba Ghetto Nazigala ne Dipo Nazigala osobola okuwuliriza Ghetto Nazigala notamanya gye lwavudde kirabikirawo. Anti kati kyekyo nti either mento eyinza okubeera yeemu oli yakubye ebirala
ne code flow ndala okuwawukana ne yaki lwakuba nti oli yazze ng'ayimba ng'asaagirira nga omuntu omujagujagu era noono Swaz agenda tulaga nti we baali bawandiisa bujagujagu Kafeero bwe yakozesa mu luyimba lwa Galenzimwe oba balina kusooka kulaga oluyimba waluwulidde gwe ojanga noofa ndulina waluwulidde bulungi yes luyimba lulungi yes okusinzira kati ku mulembe nga we gutambula n'ebintu bye yayimbye n'obudde bwe yakiyimbiddemu luyimba lulungi yes waliwo aboogera nti abantu beenyigidde nnyo oludda olw'abaana DNA bye yawandula ne balekerera nnyo oludda olw'abaana ba Kafeero abali official ensonga eyo giraba otya kati abaana ba Kafeero abali official babadde baagala babakolere ki anti abaana ba Kafeero abali official Swaz muyimbi ennyimba ze weeziri temuzitijjisa ono DNA gwe yawandula gwe muyita Yesu yayimbyeyo kayimba kamu kokka mukatadde buli wamu mukatijjisa mukyala mulina sebo wawasa buli ali ku kyalo kyewamu nedda sebo kati omwoyo mulondo omuntu asalawo n'akola ki n'asiima nga gwe watuula omutima ne gugamba naye omukyalo ono yandi obwongo kisinzirira buli omu kyakoze eki kyatebolinze kuki tebo nga wolaba nti ffe mu kwagala kadongo kamu yaliyo genres ez'enjawulo eza music naye omutima ne gugamba nti nze njagala kadongo kamu ate munnaye eriyo ng'oli kadongo kamu amuwunyiranga zizi naye ng'akugamba nze ennyimba za Lubaale kwesikola ki kwesiva so kati abantu kibadde bagamba nti Kapoono ono mumwesibyeko lwakumukwatibwa nnaku nti DNA yamuwandula era ng'ekiseera kigenda tuuka mumuveeko nga bannayuganda b'obamanyi kyogamba temugenda muvaako kati afuuse muyimbi wammwe forever and ever wakutijjisanga kati basobola omuvaako ng'omuyimbi singa anaava ku kyalina okubeera ng'akola ki ng'akola singa anaaseseetuka n'agira n'akola abantu bye batakola ki bye bataagala ano tulina abayimbi bangi era ng'owulira ng'edda baali bayimbi ng'obudde buno ne wafulumya bakola ki baziyitako buyisi esebo okay katusuubire musajja temuli mutijjisa butijjisa nga buwagizi bwammwe buli genuine otherwise olimba lulungi nange naluwulidde yes nze ne bwe bamutwala mu kooti baali muwangulirayo ekyo woba oyagala tusibe tusobola okusiba off camera katulinde tulabe tusibire ku kamera nga n'abantu bakola ki bawulira kubanga yo oli kyayogera tebiina ebikola ki webifaanaganira kubanga ebimu ku bintu ebisooka okutuyamba mpulira tulina ekintu kye bayita gine emikutu emitimbagano naddala nga YouTube oluyimba olwo luwanike ku YouTube era oluyimba olwo luwanike ne luli luwanike ku YouTube ennyimba ezo buli kintu kyoteekayo kiina kyekituwa kye bayita content ID era womala okola content ID nti tolaba programu eno oginkute bwoti ogenda giteekayo bagenda giwa content ID oba eyandibadde nga number plate kwetuula nange nsobola ogiteekayo era nange bampa content ID oba number plate ya programu yange eno yennyini gwe gyokoze eki naye oluvannyuma YouTube ejja neesala empaka negamba muzungu wataddeyo programu eno naye olina omuntu gwokola ki gwomakinga naye naki ID content ID zibeera za njawulo naye content abeera omu kati nga bakubuuza oyagala tukole ki oli tumugjeyo era olina okuwa ensonga z'olina okusinzirirako kati ensonga zonna z'owa YouTube kwesinzirira okubeera ate nga ewozesa naani n'oli era we batunuulira ebintu ebyo nga mulimu ebyenjawulo ebyawukana ku kiri gwe kyogambye nti kale muzungu yataddeyo naye mu bwakawaayi namu 20% yamufudde for educational purposes ya submitinzeko
ebintu ebirala tekitegeeza biba byawukana wadde nga waliwo akakwate kati noono Capone nti wowuliriza bagenda kutunulira code flow batunulire lyrics batunulire ABCD nga tebiina ebikola ki webikwataganira tulabye ennyimba nyingi zoze otuteerayo kyono yayoza ono oluyimba nga era woluwulira okwata lulina olutuuza muli lukola ki lutuulamu kati luno kwata oluyimba lwa Capone ojanga n'ofa olutuuze mu agalenzi mmwe olabe oba lutuula we lunaaba terutuula Swazi ndowooza ne Baloya omanyi Baloya balinga basawo nti ye okusooka kwa byonna asooka kunoonya kikola ki jamba ekidda mu nsawo lyetteeka nti oyingiza ki kati ebirala ne oba afudde oba akoze eki okitegeera yes okay kakati ekibuuzo ndowooza ekiddirira kadongo kamu ono wamwegomba bwegombi wakula omulaba omuyize bukulu okumuyingira wamwegomba omutandika otya okujja okufuuka kolekta mukubeera mu kadongo kamu okay kadongo kamu okujja ntandika okumwagala kyekintu kyenayagalira ddala okuviira ddala ewaka waffe enzaalibwa eyo Namutumba district mu Busoga muzeeyi yali mu magye yali ku mulembe gwa General Idi Amin Dada mpulira nga alina emirimu gyakola then oluvannyuma nadda ewaka gavumenti nga zikyuse ng'oba olyawo ebiyinza okubeera amaaso eyo nadda eka ekibuga n'akivaamu naye yasigala nga tulina obusobozi obuwuliriza music ne bakulu baffe abaalinga eno mu kibuga nga baleeta tapes era omulembe ogwo okwawukana ku guno nti twalinanga amatundiro ag'ennyimba mu bitundu ebyenjawulo naddala buli ssente yali ekuzeemu kati ngaffe okugeeza ewaffe twalina Madi ng'oyo ye distributor w'ennyimba okuva ku Ssanyu Music Stores ejjinja ne Mukembo Music Store kati beba abazituusanga bano nga basuubula eno kati ne tukula nga music ewaka waali naye bwe ntuuse nga nkula omanyi kiri kikusigalamu ekibanga ndowooza kibbulukuka mu buli omu kibbulukuka bubwe okusinga nali njagala mupiira era kyekintu ndowooza kinali nsinga okutegeera naye wemaze okugira nkuze nsomya amawulire nendaba gaapu eyali mu mawulire kubanga ngenda ogayingira nga Maka Augustines Makumbi obi w'Omukati School of Journalism afudde kati nga njagala okusigala nga nange ngattako ku kisaawe kwe kujja n'entandika okubeera nga ndowooza nze yasooka okugula WhatsApp group eya Kadongo Kamu e Uganda era ebyo ebintu byonna byolaba mu Kadongo Kamu ebisinga byava mu WhatsApp group ya Muzungu David najja na 18 programs kati abamu awe bava ne bagenda nga booza ndowooza ekimu ku bintu ebiri prominent yekeke Kadongo Kamu Music Theatre Associations ekulirwa DJ Kikofiira abo bava wange okugenda okukola keke era eyo muzeeyi Sibatate mwe bava okukola komawo kyekyabajjayo sinza kutegeera naye byangabana okay ensonga yo njiwulidde mukama wange kati ekibuzo ekiddako Kadongo Kamu omwagadde ye Kadongo Kamu akwagadde anjagadde akwagadde biki byowulira nti obikoze n'ogamba kino singa Kadongo Kamu saali kikoze erinnya okoze erinnya ekirala wenva kuli nfunye tolaba wandabako mu myaka egy'emabega kyamazima nga naye baba banfumbye oli ayinza okugira n'alyamu ennyaanya kale weebale nnyo kaakati ensonga endala Kadongo Kamu lwaki yaali mabega okusinziira bw'opimaapimamu ku style za music endala Kadongo Kamu alabika yajja akwebera ate nga yemu ku style ezirudde wano nti yali badde kati ali waggulu nnyo okusinga ku style empya zetwakafuna olowooza lwaki Kadongo Kamu akwebedde okusooka kwa byonna mulimu gavumenti policy ate gavumenti eteyimba gavumenti teyimba naye gavumenti esalawo bingi kubanga kati edda music ono
ye yalwanyisa gavumenti ezaaliko emabega naddala okusingira ddala gavumenti ya mukadde waffe omugenzi Apollo Milton Obote yalwanyisibwa music wa kadongo kamu era ndowooza ojjukira abamu ku bayimbi abayimba ku nnyimba nga zirwanyisa obukulembeze bwa Obote eyali mu buyinza ne Obote yali avudde mu buyinza era Obote wakomawo mu buyinza yawaliriza okubeera nga abo abayimbi bonna abamuyimba ennyimba ezo abamu bamaliriza nga bali mu nkomyo kugeza nga mukadde waffe Matiya Kakumirizi abamu bamaliriza nga badduse mu kibuga jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese badduka bamuzaala Nakaseke naye ebiseera ebisinga baba bakugoba oyita neewo yaddukira Butenga era bw'ati watuuka okubeera ng'afuuse omunabuddu Bagerard Mukasa bagenda okumaliriza ab'ekibuga nga bakidduse era jjajja w'abayimbi n'afuukira ddala omuyimbi eyasooka okwerangirira nti yafa naye nga ekiruubirirwa yali ayagala Obote amuveeko ye Gerard Mukasa emirundi egiwerera ddala nga 3 yafa ne bamuziika wano ne bamuziika wali ne bamuziika wali naye ng'ekyo kyonna kubuzaabuza kati gwe okusinziira ku nnyinnyonnyola gy'onnyonnyola gavumenti yeeretedde kadonkamu okukwera anti kati oŋŋambye ebimu kati nze ndina ekintu kimu njagala nnyo okusomesa nti kati gavumenti weze erabe ebintu ebyo kubanga neeno mwana wa gavumenti eri netegeera nti abayimbi bw'oba tobakutteemu bajja kukola ekibi ennyimba mpitirivu ezayimbibwa nga zivuma Obote ennyimba mpitirivu ezayimbibwa nga ziwaana gavumenti eno era ennyimba mpitirivu ezizze nga zirabula Uganda ku gavumenti eno kati nga gavumenti kyerina okukola erina okunoonya butya abantu bano webakubako ekibaati baleke okubeera nga bagira baleeta projects ez'enjawulo naye nga project ezo nga woziraba ziringa ezigasa Omunayuganda naye nga kyalinga anaakulyako amenvu ti ne baleeta project eyasookera ddala Operation Wealth Creation tetusooka genda linda gavumenti eno abayimbi abamu babadde b'amaanyi mu gavumenti eno ne bayimba ennyimba zaabwe ne baba b'amaanyi mu gavumenti eno abakadongo kamu era mu gavumenti eno abamu bwe bagaggawalidde era mu gavumenti eno abamu ku bennyininyini abo be bavuwadde entegeka nnyingi gavumenti zeekoze okugaggawaza abayimbi b'akadongo kamu abayimbi b'akadongo kamu baganya kyombuuziza kyendi mu kkulukira nze nasamba omupiira nga we tuba tunaagira tulina ttiimu ano ebadde simanyi obugoberera World Cup waliwo ttiimu enzibi yasisinkanye ttiimu y'abannamawulire kati enzibi neeruka bali omupiira okutuusa yakoze eki we yagujje ye ttiimu yaki ya Argentina kati wentyo nti we baakola projects ezo baakuŋŋaanya abayimbi abo ne bajja era we bavaawo ne bagenda ne bafuuka baabwe nga babasembeza bo ne balowooza nti bali baabwe nnyo kati we twava mu Operation Wealth Creation twagenda mu COVID ne bakwata ne bayimirira nabo mu mbeera ez'enjawulo era n'obuyambi bungi nga ndowooza n'abamu amaka gafuuse eggulu naye twagenda okumaliriza nti omuntu akuwadde nga yakubeezezzaawo tolina buyinza busobola kubeera ng'okola ki oddaawo ate okuba oluyimba olukola ki kansooke nkusala ekiri awo wennyini kankubuuze njagala ombuulire emyaka 3 emabega ku bayimbi b'owulira ani ayimbye oluyimba nga luwabula gavumenti okuwabula gavumenti naye nga yo gavumenti yetaaga okuwabulwa ng'ewabulwa bayimbi okuva edda nedda gavumenti zaali ziwabula bayimbi gavumenti ezirina abawabuzi baazo abayimbi bano anti kati kankugambye okuwabula kwabwe kuyinza obutayamba nedda mbadde njagala kusala mu kirimi nga njagala kugamba nti lwaki ye omuyimbi w'akadongo kamu ye ebiseera ebisinga ekirowoozo kye obwongo bwe bumuweereza kuweebwa bampeeyo zakoze leero lwaki tazikuŋŋaanya mpola n'abaako kyakola ng'abayimbi abalala lwaki baba akadongo kamu balowooleza mu kubawa
anti noli abawa yesebo naye alaga nti mweteefuteefu okubeera ng'akola ki ng'abawa y'ensonga lwaki ne batuuka okubeera nga balemala woddayo mu mwaka gwa 2023 nawa nga bakoze ekibiina kya Komawo nabagamba nti Komawo kye kyamuzeyise bata yes nti music akomye wano era ekigenda okuddamu togenda kuddamu kuwulira luyimba reproductive lusimbansi kubanga kati okukola ebibiina n'okusaka ssente gwe gugenda okubeera ki omulimu so nga ali omuntu yali asobola okweyiiza n'abanga anoonya 1,200 n'abanga naye kati bayina omutima muntu atuula nti emboozi omanyi wetukola akantu kano ne kano ne kano tusobola okutuuka eggulu eyo naffe ne batuwaayo naye mukomawo mulimu abayimbi bameka bawera kubanga kati abayimbi abakulu badde eno mukomawo abakulu kubanga saa baliko abakulu abayimbako era abayimbako n'abaliko kubanga bakazibwe kapo bali eno ba Mathias Walukaga bali eno ba Fred Sebali Walukaga jali jali ebyaddala jali anti nkugambye mu bantu abaregistering bwanga abakomawo bali bano ba William Kibuuka yenga tetunagenda wala muyimbi kyo wakadongo kamwaliko esaawa zino anti nange kyembadde ndi mukuluka nga nkutwala tikati obudde buno ekyamazima tusigaziza bantu nga agamba nti lina okubeerawo mu kisaawe naye nga sinti agireki abeerawo nga nti ayimba naye nga ndowooza abayinza okubeera nga bayimba be baana ate abali eno abatakoze eki abatamanyikiddwa abatalina ki busobozi so nga gino egyali emisingi bamukadde waffe bawire owulira bayimba projects aya tutuule tuyimba oluyimba kati ku Ebola nga babaze nti akayimba tuwoyimba oluyimba Ebola banaye mukolewe muti nga pepe ekola ki kiri kyenkugambye gavumenti ki government policy nti kiri baatuuka ne bakitta naye nga bakise technically naye nga woba tolina galubindi tosobola akola ki tosobola kiraba then ekirala waliwo media houses nti kati obudde buno media houses we zaatuuka nga ziri regulated by government nga kyebagadde tekisobola kuyita ku mpewo ng'edda we kyayitanga ekyo nakyo kyaleetera amaanyi ewaffe eno mu kisaawo kubeera nga kikola ki kiddamu emabega era ndowooza ekintu ekiwazeewazeeko okubeera nga kadongo kamu kimusitula yemikutu emigatta bantu kati ate wano wembuuliza era muyimbi kyo wakadongo lwaki abakadongo kamu bo tebakola concert bo bennyini abamu balina we bakoleramu ensobi then n'obwavu obuli eno ewaffe nti omuntu okuba nga tokola ki teweesobola oluvannyuma lw'ebivulu okubeera nga baabifuula okuba ebyebbeeyi nti kizibu nnyo n'ebeera eyo mu byalo nze njagala ombuulire eyo yonna gy'oyitira nti olabayo abakadongo kamu batimbye enveera nti one baatuuka kiri ekya gavumenti police bali bagende linda nakyo nkutegeeza abakulu baatuula ne balowooza bagende eggulu okubeera nga bagenda bakole ki banyage kumbe bali mu kukola ki bali mu kweroopa nti tubadde tufunanga ssente ezitaliiko mbalirira bwe twabeera mu COVID-19 abategesi b'ebivvulu beekolamu omulimu ne bagenda eggulu okubeera nga banyaga kubanga balaga ekigambo ekyo si kinene okunyaga kati kankubuulire bagenda nga baagala ssente era buli omu n'awaayo omuwendo bali bagenze kuliyirirwa ndowooza tekwali kunyaga twategese ebivvulu naye mwagaddewo ebivvulu tufiiriddwa tubali tusaba awo wennyini era wendaga omukulu omulala yali yategeka Bobi Wine n'alaga nti yali yamuteekamu billions 6 otegeera otyo oba tezaali 6 zaali mmeka mukama wange anti era omukulu waategeerera nti ekitegeeza abantu bano obwedda omuntu osobola okutegeka omuntu
woba omutaddemu billions mukaaga oba ogenda mufuna mu ssente meka. Era awo wenyini eba bagamba nti muddeyo mukole ki mukole za association ezikola ki ezibatwala era tutandika mu 2021 associations okubeera nga zimeruka ez'abakubi b'ebivuga ba producer ba promoter abayimbi abatimbi n'abantu ab'enjawulo abakola ki abana abaina event bichi systems okubeera nga bakola ki ng'omukulu ayagala alabe abantu abo balinga bamekera we batyo we badde eno ne bakola association era ne baddayo akasente abamu bagenda nga bakafuna kati ekyavaawo nga bagenze okubeera nga banyaga kubanga naffe era tukimanyi bulungi wano bameka abasobola okutegeka ebivulu nga ategese ekivulu naye nga akitadde mu billion. Like omukulu yagamba yateeka mu 5 ate kuba yateeka mu 5 ayina nsonga lwaki ali ayina nsonga kati awo wenyini bwe gwamalanga gubatudde mu bulago kubanga ebagenda okuva eyo nga babagambye nti kati okuddamu okutegeka ekivulu olina okusooka n'ogenda enaggulu n'ofuna ebbaluwa olina okuva enaggulu n'ogenda ewa RDC emitendera nti kati tugeze ffe ewaffe nti olina okugenda enaggulu n'ofuna ebbaluwa esaba okole ekivulu olina ogenda mu URA n'osasula omusolo bye bakolanga nga tebakola ki nga wali bakola nga tebabiteekayo nti ogenda enaggulu ofune ebbaluwa genda ku URA then ogende ku poliisi ya region ewaffe tutwalibwa poliisi y'Ejjinja ova Ejjinja ogende Iganga eyo yonna buli wogenze ng'oleka kati otuuke ku poliisi eyewaffe ey'Enamutumba nawe olina okulekawo kati olina okugenda ofune wa environment ofune embwa enkonzi y'olusu paka gwotuukira ku ground wanneetolooza bwetolooza nabadde nkubuuza lwaki abayimbi b'akadongo kamu tebakola bivvulu tebalina busobozi naye kusinziira ku kyonnyonnyodde tebalina busobozi naye ate waliwo ababategeka lwaki ababategeka bo tebategeka bayimbi b'akadongo kamu anti kati batunuulira bo nti ab'akadongo kamu returns zaabwe Muzeeyise Batta bamutegeka last year era yakomyawo bamutegeka byawanvuwa bamutegeka 2024 kyagwa kitya zadda byagwa bitya anti byawanvuwa nga birimu okusika omuguwa overpayments naye kati awo ensonga gye mbadde njagala maybe otangaze nti abayimbi b'akadongo kamu tebategekebwa olw'okwefuula bayimbi b'akadongo kamu tebali professional anyway ebyo byonna nti kyekiri kyenkugambye nti wali baali bamanyidde buli omu ng'alina akwata kake bakoze ebbanga lyonna without management era n'abo abagezaako okubeera ne management ndowooza omuntu eyaliko ne management eya lastinga yali omugenzi Prince Joe Pokafero ng'ali ne manager Kizito Godfrey Muzeeyise Batta ogenda kwebuuza ani yali manager we Momanyi yankubirako essimu naye erinnya nyinza obutalijjukira kati yankubirako essimu naye ng'ayagala interview era ojja kuddayo mu myaka gye98 yabeerera ku Gundi eyali bambye kati yafa omugenzi Bernard Nsuuka Ssemango yaliko manager we naye era woba weetoolodde osobola otegeera biki ebyalemesa management ez'okola ki okubeera nga zijjira nti wano kizibu nnyo okusanga omuyimbi owaffe eno mu kisaawe ng'alina manager nti wonoomukubira nti did mbadde nkwetaaga ndina show yange enaakuwadde nti naye ebintu ebyo kankuwe ku nnamba ya manager mukole ki mwogere ye nga manager alina kuleeta mulimu ono okusinziira ku mitendera gye bakoze eki ndowooza omuntu eyasembayo emabegaawo yali Hassan Nduga era twamulaba naye wegwaggwa nti ndowooza obutamatira wakati waabwe kitawanyiza nnyo nze ensonga yange n'abayimbi b'akadongo kamu ebbanga lyemba mazeemu si lingi naye nze kyembalabyeko abayimbi b'akadongo kamu tebali exposed abayimbi b'akadongo kamu baagala nnyo bakwatibwa ekisa omuyimbi w'akadongo kamu newoomugamba gula data ogende ku YouTube otekeyo oluyimba lwo ajja kwagala obuyambi kwekyo ekitono nyamba okinkolere okitegeera sabayimbi b'akadongo kamu beekipingidde nnyo n'ekirala kino ekyo nze nkyogera ate era sitya kuddamu kyogera tebaza nvuma
okusiima kwabwe kutono era nga kati woolaba ekyo kyobadde oyogerako nti kiri ekivulu nti engejje gwaggwamu tikubanga tulina ebintu by'oyinza okutuuka n'otunuulira n'ogamba nti naye mpita singa kino kibadde tekizze nandikijjeewa kati obono bibeera buzibu ffe eno tubisanga nnyo ndina story gye nakola mu 2022 ku luyimba olumu naye ate we yabadde ku live nalabye nga akattiriza ebigambo bye nawandiika nti oluyimba olwo yali ategeeza kino ne kino ne kino Limba choro. Oluyimba sijja kugaana ddwogera. Nabitaka olimba. Ndagire. Yabadde ku program name's Celeste Kasule. N'abyogera. Yabadde ku program naye mu kusooka yasooka kubiwakanya. Yawakana n'agamba nti muzungu byawandise si bye. Muzungu oyo twonoonera erinnya biki bikinze bye nayimba birala nnyo biki. Nayinza story wawandiika ki? Nakyo katukigendemu. Oluyimba olwa Nabitaka. Wawandiika ki? Nalaga nti lwali lutalo. Lutalo wakati w'abayimbi ababiri. Ani nani? Senga Josephine Ndagire Nabitaka n'omukyala Florence Namirimu. N'awakana nti si byebyo. Yawakana. Era ndowooza ataawuluza olutalo olwo yali Salongo Sewa Kiryanga ne Salongo George William Kyagulanyi Lule. Yesebo. Kubanga nze ngenda okuwandiika story siginoonyamu likes. Naye wabula oyagala kulaga nsi mazima. Njagala kulaga the other side kubanga abantu banyumirwa era nga naye we yagambye ti abantu oluyimba baalunyumirwa naye ate nze nali nnyimba birala nali nzize na story endala naye Gerard Kiweewa n'aŋŋamba nti wano tokola otyo wano tukyuseemu tuluyite ki Nabitaka olw'okuba nti siriimu akola ki attanya abantu nti Sekidde yannyambako kinene nnyo okuba nga nkola oluyimba olwo kyokka woddayo mu story yange ya 2020 bwe ebigambo ebyo nabiteekamu so nti obw'olumu batukakkanya nnyo olw'okuba obudde obumu abatakoze eki lwaki olowooza avuddeyo leero okukkiriza nti story gye yawandiika lwaki leero ayagala abasinga mu kisaawe baagala ng'omaze kumwebuuzaako yaba akugamba by'oba owandiika oba by'oba oyogera era kyekimu ekisiza omutindo gw'ebyempeereza wano nti abanamawulire tebakyalina ddembe lya kubeera nga banoonyereza era kubanga ffe tulina amateeka mu mawulire galinga 7 agatukulembera wooba onoonyereza nze nasoma investigative era kyenagamba nti nze neoba ne story obanga ndina kyenjagala naye n'okinkweka era wenaaba nkyagala nakola ki nsobola okutwala omwaka mulamba nga mpandiika story eyo nzijukira Salongo Dani Mugula yampaako ssente mu mwaka gwali 2018 nali ku Bukedde nga mpeereza ne Suna Ben twali tuweereza kiro kumakya n'aŋŋamba Mutabanyi weebale eyo story mbadde simanyi nti ogimanyi naye munaayi bye wayogedde byonna bituufu naye olw'okuba kiraga nti ofaayo ate oyagala omulimu gw'okola emitwalo 2 giigyo naawe kola ki beerako kye weekoleramu nawandiika ku luyimba omukazi second hand nembagamba omukazi second hand lwali lutalo wakati wa Salongo Dani Mugula n'omugenzi Fred Musisi eyasomanga amawulire n'ebirango ku Radio Uganda era nenkola ki nenarratinga butya ebyajja gwaggwa gutya era ye n'aŋŋamba singa abantu mwenna mukola ki nti ekintu kyonna okyogera nga kituufu gasigala mazima oli ne wakola ki ne waagawakanya. Sebo kakati bwe tutuuse njagala kubuuza kadonkamono mumazeemu ebbanga lingi nkimanyi osanzeemu ebirungi bingi n'ebibi bingi lunaku ki bukyanga oyingira kadongo kamu lwotalyerabira? Waliwo omukwano gwaffe ono we Makindye omumanyi ono eyanziba mutegedde naye abantu mubagamba oba baganda baffe tukola emirimu gino egy'okunoonya bino ebikadde tubiteekewo
naye ate nga n'abamu era banoonyeza mu nsawo zaffe nti wetukeera ne tunoonya kubanga nze nali mu mulimu guno ogw'okunoonya tapes zino nga nkimanyi nti wenaanoonya tape nenzikuŋŋaanya ekitegeeza music omu n'aba nkoze eki mukomezaawo kati bwe njira nali okwo omwami n'ankubira ng'alina oluyimba lwe yali ayagala ndowooza oba ke kabadi ke kaakozesa ng'aze kulaba kikyolina era yajja atuula wano ono omukulu omuto wange yaliwo n'alaba ebivulu n'angamba nina ebivulu n'engenda n'embiraba ekyamazima yandaga ebintu era neemusaba nfune ku kopi si yakumpa wabula ey'okugula nange mbeere nga ndinanga backup ye naye nga ngize era ne tukkaanya ssente bwe namala okumuwa ssente ne yeefuula akasente ako mu budde ke namuweeramu kaali kakunuukiriza kumpi nga kakadde ndaga abantu gye tubijja ne balaba emboozi tebankadde ng'alina ka vidiyo kaataddeyo naye ng'omuntu tasaana kufumiitiriza yataddemu meka naye ng'oli akugamba kampe so bwe tutyo twamaaliriza ate nga yeefudde alaga birala bwe ntyo nenkola ki era ndowooza wali musaala okubeera nga tumaaliriza naye ne juzi yabadde wano nga naye alina ekivulu kyakola ki kyayagala naye nze ekyewuunyisa nti nakimuwadde kyenkana ku bwereere yampadde 10,000 ezo 15 nze nga yanzijjako 800 nampa ebivulu ebyo buli kivulu nakigula 800 naye nga twali tukkaanyiza catalog gye yalina ey'ebivulu yona agimpe nali mugambye ngenda muwa 50,000 katrogo naye we namala omukwasaako ku ssente neyeefuula be bantu baffe omulundi omulala ennaku z'omwezi zaalinga lumu omwezi ogw'omusanvu 2022 nawandiika story ku bulamu bwa Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde nga akyatambuza endongo ey'omukyalo naye ndaga nti ekyamujja mu ndongo ezo ez'obutale bw'emibuulo n'ebintu ebirala baalinga bakyala ennyo abaayagala nga abaganzi naye nga n'abamu baali balwadde era nti n'omu oba abamu mulimu abaatuuka omusiiga ekirwadde ky'abazira kye bayita enziko mpulira ti okumanya enziko eyo yali mbi nnyo yatuuka n'okwambala empale nnya ng'atonnya Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde mpulira nga akyatambuza endongo mutabanyi we bamuyita Frank Serunjoki yajja nanteerako message ku makya story gy'otaddeyo teriiyo biki oyo noona erinnya lya muzeeyi biki era mbadde nsaba ogijjeyo ndi professional saagijjaayo nenkola ki nenjirekayo kubanga nali sinaba muddamu nga ndaba n'omulala akoze eki agimpeereza anjira gundi Frank angambye oyo ye omukodomi wange Charles Mugenyi Smart Charles Mugenyi Smart twatandika naye emirimu gino era mwenyumirizaamu nnyo ennaku zino akola ne mukodomi wange Kabyanzo kumpaka TV baweereza kadongo kamu ne mugamba nandigijjeeyo naye kati sikyasobola gijjayo kubanga oli nga tetunabeerako netwogedde naawe oze mu inbox yange ekitegeeza abalala baki bangi bagenze ng'akola ki ng'akigamba era omulenzi n'akomawo n'agamba kale sigenda kuddamu okunyega mwe mukola amannya nga mwonoona gundi ag'abazadde baabwe tetulina intention ya kwonoona era nze newoolaba nti to promote and preserve Ugandan soko olindeko sebo story eyo ey'enziku story ntuufu oba watula wansi n'obiyiiya watula wansi n'obifumba wafumba kiboozi story yali ntuufu ogijjawa nti Basudde alwala enziku olaba akatabo kano kawandiikibwa Kiwomutomero Munasingo Kiwomutomero Ekisenkota katunuze eno ensi ekalabe bulungi akatabo kano kawandiikibwa Kiwomutomero Munasingo Kiwomutomero Kisenkota munnamawulire anoonyereza investigative journalist era ye muwandiisi w'ebitabo bino Tuzaalibwa, Kubonaabona, Ekyombo ky'Omukwano n'ebirala.
mu kitabo kino nkunganyiza ebyafaayo bya Ssaalongo Semakulaba Hamani Basudde byonna okuva 1958 paka 97 wamu n'ebyolina okumanya ku music wa Kadongo Kamu. Twagala ogende wali wennyini wawandiikira nti Basudde wali ekirwadde ekyo. Kati omulenzi era nawandiika awantu awo eŋŋamba emboozi eno nateeka in brackets ngisimbuliza mu Kadongo Kamu Music Directory by Kiwomo Tomero Kisenkota. Mulenzi yagamba ebyo tebiriyo akatabo konna nakasoma biki yewe yalaba ekigambo Hamani Basudde n'alaba n'ekifaananyi n'akakasa nti akoze eki akalabo konna akasomye. Kano akapapula wano we kali kamazeewo emyaka 4 tekavaawo era wenkudde. Tugende Basudde okugenda okuvubukira ddala ng'amaze okukola akabiina ke akabubondo Yanga Singers oluvannyuma n'akatuuma Golden Spring Society. Yakakyusa erinnya kuba abavubuka abaali abasambi b'omupiira nabo baali beeyita Bubondo Yanga Football Club. Golden Spring ke kaagatanga abavubuka b'oku Bubondo abayimbi era nga batambula ku mikolo gy'embaga mu mabaala ne mu bukuukulu bw'abantu abaapawanga ssente okubasanyusa. Baagendanga ne mu butale bw'emibuulo naye nti Basudde ekimugoba mu butale be bakazi abaayagalanga ennyo abaganze kyokka nga bangi ku bo baalina ekirwadde ky'abazira lumwe ekyakwata Basudde ne kimutuusa n'okumwambazisa empale nnya anti ng'atonnya. Kaakano kwata weesomere. Tukawulidde bulungi. Kano akatabo boye balaba tukawulidde bulungi era nze emboozi siiyo sigwa gipanga sigwa gifumba akatabo kano family bakakkiriza nti ebintu ebiri bituufu. Yes, kubanga n'omuwandiisi yakugamba abantu be yeebuuzaako ensibuko yeebuuza okwebaza. Yagamba neebaza Katonda olw'okunsobozesa okuwandiika ekitabo kino na buli antu gwentuukiridde mu kunoonyereza ebyafaayo bino naddala Namyalo Dimitiriya siye mama w'omugenzi. Tom Serunjogi siye muto w'omugenzi. Immaculate Nabirio siye mugenzi obudde obwo yali akyaliwo. Abaana b'Abasudde nze ndi mwana w'Abasudde. Abaana b'Abasudde alina gwayogera erinnyaawo. Yawandiika nti abaana b'Abasudde. Aisha Nakitto Sinamwandu Ssaalongo Sekidde Ssaalongo Kayemba oba Kadongo Kamu Ekibuye. Fred Sebata Dani Mugula Matia Luyima Matia Kakumirizi Mathias Walukaga Andrew Benon Kibuuka Charles James Senkubuge Sylvester Busulwa Semanda ye Geoffrey Semanda Banamwandu b'Abasudde Uncle Dick Mulima Sempaka Mulindwa Muwonge abagizi ba Kadongo Kamu n'abaweereza ku radio ez'enjawulo. Nzaawo nali sebo sinakola nalinnya wejjeeredde anti kati era mutwale nnyo abaana bakole ki basome ate mubayigirize okubeera nga basoma ebiwandiika. Si kinene nnyo ekyo nedda kyekituufu nti kana akatabo famire yonna yakafuna naye ekyo baali tebanakiraba nze kubanga ndi musomi era we nakafuna kati nze bo baafuna kano naye nasooka kufuna kiri ekyali ekinene nga mulimu n'ennyimba era okumanya nakasoma kano nkamalako yali 2018 ekitabo kiri ekinene nkimalako 2018 nga kyenkana ekiri mu kitabo kino kyonna nkola ki era nze ekinyamba n'okubanga nejjerera kubanga singa saali mugunjufu nange omulenzi wali mutwala mu kooti nali mutwala mu kooti n'abamuyambako kubanga last year byaliwo 2022 myaka ena emabega kati last year akatabo kano kennyini balina omukutu gwabwe baali basoma akatabo kano era nabo mu kusoma akatabo kano we balabire emboozi eno era neefuna omuzira kisa angamba wulira mukyala w'omukulu asoma akatabo emboozi gye wawandiika ye agisomye naye waatuuseewo n'aseka n'okuseka ekyo ekigambo ekyo nti so oba olumu twandibadde nga bakakkamu
singa oba owulira ekintu ekiwawaazizaamu amatuugo sooka okola okunoonyereza noonya akatabo olabe tekiriimu olwo ofune a strong stand. Kati ye yalina omugagga gwe bayita Yasini Kirago eyamaaliriza ekijja ky'abasudde oyo ndowooza yali ayagala kufuuka administrator ndowooza wa famire yajja kuzimba nga naffe twagendayo era we tumala tukyaluka nze wenzijeewo ekindeese mba nkimaze nga ndina okudda ku byange oyo yabateekamu ssente yankubira essimu olunaku olwo nga lumu agamba gwe ndina okusiba era njagadde nkulageko mukoze ssente empitirivu mubasudde kati njagadde leero bw'ogenda okubeera nga okola ki ozisasulira sebo nga n'ebibaluma ng'oyo mbufe tukola embozi y'abasudde empanvu tujerekereza olwakadde tugende kukiddako embozi sooka olinde nkulage wegwaggwera kubanga ombuuziza ebimu ku bintu okusomezebwa kwe nali nfunye otegedde okusomezebwa kwe nafuna okusomezebwa nze nkumanyi okumanyi naye kati omulabye akutegedde naye olunjagadde olwakadde tukalokole tugende ku nsonga endala anyway wegutyo wegwaggwa twamaaliriza nga muzungu musibe naye olw'omukisa omulungi nti amazima gamala ne gakola ki ne gavaayo n'ensi neekola ki era ebigambo byange ebyasembayo eri Yasini Kiraga namugamba kankutunuulire ndabe we gunaggwa naye olimaaliriza naawe weegobye era naye yakola ki famire yagita era tebakolagana na mulenzi oyo Kabwanango omulenzi oyo katuleme mufulamboozi tugende kukiddako mpazi gwe yagamba ki akatubigende kukiddako mukama wange kakati olunaku enaku bbiri otwadde enaku bbiri zootalyerabira olw'obubi kati njagala kubuuza naku ki ebbiri oba essatu oba ennya oba abantu omu babiri basatu bootalyerabira bukyanga otandika kadongo kamu ono naye nga bo kulwa bulungi nti ono omuvubuka oli oba omusajja ono oba omukazi oli oba oni oba sirimwerabira yesebo londayo babiri olwakadde Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule yesebo omwami oyo natandika naye emboozi y'akadongo kamu from day one n'okutuusa leero we are friends era ne bino yabirimu nnyo then mwami Mubiru Charles Kikaya College and Vocational School mpulira waliwo omwami Lule Sebunza e Massachusetts omwami oyo yanjagala nnyo waliwo muzeyi Bob Kabindi Mpima e London yasooka okumpa omukisa ogw'okugenda e London mutegedde muzeyi Bob Kabindi Mpima then waliwo mutabanyi wange Sematimba Regan ne famire ye njagadde ng'omuntu eyakasozi enjagala ng'omuntu namwandu w'abasudde Aisha Nakitto yanjagala nnyo list nkugambye eri endless then ono Mr. Mo oyo omuwandiisi Bonholt then waliwo ne associate professor okuva ku University of North Carolina David Pierce naye yasiima then ne abatwala kadongo kamu mu nsi yonna okunrecognizinga ng'omuntu ow'enjawulo mu nsi yonna 2024 nakwata ekifo kyali kyakubiri mu bawandiisi abawandiika akadongo kamu mu nsi yonna so ndowooza n'ebirala bingi nga tetunagenda wala wakolako ku Bukedde Ssaalongo Suna Ben kyekyakugjayo ku Bukedde Katula tunyonyola ensonga ezo yali muzeeyi Katula muzeeyi Katula twatandika Suna Ben ng'agenze ku Bukedde naye wali osasulwa naliyo nga sintaani sookera ku probation biki so Suna Ben yantwala ku Bukedde ng'era woolaba nti yakwata ku baganda bange bangi bamaswanku waliwo ono Sebwato n'abalala Suna kye namulabamu kimu
tuwakulabamu ekyenjawulo agezaako okola ki okusembeza kati yalabanga engeri gye nali nsunsula mu kadongo kamu nga mpandiika buwandiisi aŋŋamba njagala ntandike programu ya kadongo kamu naye muzungu ekyamazima njagala emboozi yeeye ebeere ng'eyitanga ku mpewo era we tutandiika twalina essuuna twagenda mu gye baliira emmere ku Bukedde mwe twatuula ne tubaga butya programu w'enaatandika ne tugamba programu eno etandike nga ssaawa 7 ogw'ekiro wetandika ssaawa 7 paka 11 ne tukola bwatyo n'asembeza n'asaba bakama be nakubanga nasookanga kuba ssimu nali mukubi wa ssimu nga nkubira ne twogera ku mulamwa kati n'agamba tekimala nga n'abakulu batandise okwagala omuntu oyo yes neŋŋenda ku Bukedde ne tutandika okola programu yaffe y'ekiro ndowooza twatuuka nga tufe abalina programu yali esinga amaanyi ku Bukedde FM oba oluyawo amanyi ga Ssuuna oba nange akamu kwako amanyi amagatte amanyi amagatte kubanga balina gondi board kwe bawandiika programu zikoze zitya buli omu eyaffe yali esusa 50% gye twakolanga ne Ssuuna kati otulaze nti programu yali successful ogivaako otya kati programu eyo batuuka bagikyusa bagiza emisana we bagiza emisana ono omukulu yali talinaawo omulimu aliwa Mzee Katula nga yeeyiya Mzee Katula yaliwa ina naloose nfudde anyway olumu mbasaagala kugira kati n'atuuka n'ajjamu y'engeri gye yabeerangawo ng'obwolumu ajja n'atwegattako anti ye mwana w'ewaka era awo n'atandika okuteekawo embeera nga n'obwolumu amanyi okufuluma studio nze bye sigenda bikola sigenda kola ki ekitegeeza Mzee Katula naawe ne Ssuuna Ben mwali mukola wamu program kubanga nze Ssuuna yatuuka n'aŋŋamba munywanyi gwe jangu tukole ki tukole ekintu kino kyaffe fe abamanyi gye tukijje naye bwe yatuuka okuteekawo embeera nzijukira olunaku lwa International World AIDS Day lubeerawo nga yali December 1st 2019 nasemba okola eyo twagenda nga tupakeginze nga tugenda kutunuulira ku abamu ku bayimbi abaakakasa nti bo okufa kwabwe siriimu yakola ki obwolumu nga munywanyi mugamba leero tugenda kwogera ku kino nekino n'agamba ye kale gwe wooli nze siina kutya nze tujja kituulamu kati oli omukulu ye nga tabyagala ayagala tutambulire ku ki kubibye era kolo yagamba tukube music ebyo biki alalalalala natuuka nze njivuddemu era weyekandaga Ssuuna kwe kutuuka nga ate waamala ayina byazza mu bakulu kubanga nze programu zange zonna zenakola ku TV oba ku radio nzirina era nga nziramu nenkola ki nenziwuliriza kubanga woowuliriza programu kikuyamba okubeera nga weejajinga you went along wafune olwakadde mukama wange tutwale ku lunaku lwennyini lwova ku Bukedde lwero lwennyini yekyanga Mzee Katula nagamba nze bwoba wooli sijja kukola sigenda kukola oyo arecordinga programu agenda kutuuka abawaabire biki ebintu Ssuuna ne bamutuuza ne babyogera mu Ssuuna n'angamba munywanyi nsaba omusajja tumuleke akole ki era ne Ssuuna naye tewaayita bbanga n'akola ki n'agita naye ng'era emabegaawo nali nsoose era ne wajjawo embeera mwami Mubiru Smart ng'aze mu programu ng'ayagala abakole ki bagikole nga ne Ssuuna era Ssuuna n'aŋŋamba kati tugenda kubeera nga tubeera luno ne Mubiru Smart olulala tukole so ndowooza oluvannyuma lw'ebbanga nga bakirabye kwe kumpita n'enkola ki n'enzirayo era ate ensanga ono ng'akola ki najja nakinga bwentyo ekyo n'enkita kale bannaaye tetujja sukkawaawo mwebale okutugoberera n'okulaba programu yaffe okutuuka weno weetuuse